on countries which are not landlocked. Every landlocked country like Uganda, we are supposed to have breaking news. Amawulire si malungi eri omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Mutabani nkugambye abannakenya bekyangidde ekibyonna ogenda kubeera nga obinyonyoka mbikuletedde mu maaso. Ronald Mayinja naye afunye ebibyeho olw'okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi biki byakoze ebyekisiru ogenda kubeera nga obyerabirako naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpeleka like watana subscribing nawe subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero gabwe nkugambye abannakenya naye nga tetunagenda Kenya katandikirewo ku Ronald Mayinja malemba lekita Kenya since bino byonna bagambye nti ngenda bawa akasavu kanyama omukulu Ronald Mayinja oluvannyuma lw'okubeera nga afuna omusaala gwe nkugambye yatandikidde ku His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga amusabula ng'alinga agamba nti Bobi Wine byadala mu Uganda tewali kyasobola kubeera nga akola. Lwaki mba mbyogerera njagala osooka obirabe omumpera ebibye awo mu comment section kubanga eno video nkimanyi egenda kumutukako male tweyongereyo nebya President Museveni okulumba Kenya bino biri serious. Museveni kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bavuganya bagenda kugawana 2%. Mayinja ekyo kijjeewa. Tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5. Tusembera wano. Nsembedde. Buli abantu ne bakutuma ne bakuwa emyaka 5 baba kusuubiramu strategy ezigenda okujjako gavumenti n'ogamba nti giri emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwetuti libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeri wano waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeri ezzeeyo baba kulindamu ebipya mu gine 5 gyomaze twaleese ekipya ati uleva ku kusaaga kati ebipya protestive vote Mayinja ekijja si muntu protestive vote etya ate wakanoolya amen ngowulidde myaka gy'oyimbidde wandibadde otunuulira ku mikwano gyo gye wayimbanga nagyo mu bbandi entegeera yaabwe n'ekitiibwa kye balina mu bantu ennaku zino oddeyo emabega matako gwe ojjukire ekitiibwa kye walina mu bantu omwaka ge wawangula wayimba Afrika bamutunzi so ne kuugwo omwaka walondebwa okubeera omuyimbi eyasinga oba elya mu bannaabo eyasinga mu bannaabwe mu Uganda omwaka ogujjira olya Palm Award wayimba Afrika bamutunze omanyi nti gwali omuyimbi asinga okwagalwa bukedde webasebase kuli mukazi yenna abakola mu kikuubo bawusigala baweereza amazzi mu paaka bakazi b'abanno ogenza ozinye mukazi wa Namwandu Wamatini Angumu omusiizi obulwadde ogenza ozinye bakazi b'omusajja yafa gwe bayitaga Fred Maiso oyo mwazinanga babiri yafa amazzi naye ogajje ku Maiso gatambuza ofunye akakazi bagayitaga Aisha akwebage kamaama k'abaana kali okanyalwanda okasiiza amazi muzadde obwana busibako milime bonna butambula buwuguka kikyentegeeza ebizibu byensomye ebyo biyinza okuba bitono nnyo naye ng'ate bya bulijjo si kirungi mu nkyenyumirizamu bankusikirira naye ngamba wandibadde ova ku bizibu ebyo bannayuganda obaleka ne balonda lwaki njogera bwentyo lwaki njogera bwentyo omusajja gw'oli mu kumanyira wali okola embaga wano wanoonya mu bakazi bonna b'osiiza amazi Alright, ebyomukulu Ronald Mayinja nga tubitadde ku mabbali nkugambye olutalo lwaba lusebudde abannakenya bagamba nedde Uganda temugenda kusobola Kenya. Kenya is a very big country with a big population compared to Uganda. Ate nekira mujukira bulungi tino Kenya sawa zineno nsingaga ku Uganda. Bwe batandise olutalo abasajja abo tetujja kubeera nga hatu basobola mbu omukulu amanyikiddwa nga President Museveni ali mu kubeera nga akola kibayita diversion game. Ayagala ku diverting abannakenya akukiri ntino yatochalinga babo mujage wamu n'abalala so that amawulire gonna agadde wali ku diversion y'okuwamba Kenya naye nga kimanyi bulungi tasobola kubeera nga wamba Kenya. Sokola video otubuli enduze na mu comment section. Dear Africans, if you know you come from a landlocked country, as we are deceived in geography, we are declaring a war on countries which are not landlocked. Every landlocked country like Uganda, we are supposed to have a route owned by us
we can even construct it. Just show us where to pass. We construct a route to the ocean, and we are supposed to own it like someone owns an embassy in another country. Every country has a share on the ocean. The ocean is not owned by any country. Stop this business of smearing oil on the issue. The issue is landlocked countries are clear enemies of those countries near the ocean. If you don't want this war, please speed up the process. We are supposed to construct routes from Uganda to the Indian Ocean. Routes from Uganda through those other countries to the other ocean. If we wish, we can even construct a route northwards. We can even construct a route southwards. If you don't want us to do so, provide those roads or those routes that where we can transport our commodities from the ocean freely as if it is an embassy. We are declaring war. Kenyans, if you love the ocean so much, we shall fight you, and you run, then you go and stay on the ocean. For us, we remain on the land. But every landlocked country, you have a full right over the ocean. Because the ocean is not owned by that country near the ocean. No, the ocean is a universal source. This means everyone has a right. You construct a road from your Rwanda through Uganda, through Kenya to the ocean, or from Rwanda through TZ to the ocean. Now you, who thinks that you are near the ocean and you are delaying this process, this decision is to take effect. We are your enemies. We have declared a war against you. At least we have got a modern war issue. Museveni has warned about it. Now it is going to start and it will not end until when we either become one country as Africa or ensonga President Museveni yayogeddeko ya Indian Ocean ne Kenya. President Museveni sigamba nti ayagala kutankula ntalo oba ayagala lutalo oba ayagala kulwana ne Kenya nedda. President Museveni kyayogerako kituufu. Kubanga Kenya ebadde yeefudde ekitagasa. Tugenda myaka 2 nga bateesa ku nsonga yemu. Moso tuli mu East African Community. Tuina integration yetugatta. Ne baba na Kenya n'abakulembeze baabwe. Buli kaseera bateekawo obuntuntu. Kati President Museveni okuvayo n'ayogerako kyali mu kukola tekigasa ye. Kigasa bana Uganda fenna. Moso bana Uganda abasuubuzi. Atenga ne Uganda efuna omusolo mbaki mu basuubuzi. Kati President Museveni omukulembeze alabire ewala ayagala okukulaakulanya economy y'eggwanga ategeerawo n'agamba what are the interests of Ugandan trade, what are the interests of Uganda international trade, nga bana Kenya bennyini beefudde ekitagasa bakozesa advantage okuyingiriza Uganda kubanga Uganda is a landlocked country naye nga ate Uganda eri mu East African Community. East African Community sigamba nti egatta bukulembeze bukabuka nedda buli kimu bwakikwasaganya ebyobusuubuzi ebyobukulembeze byonna. So Kenya yebadde yefudde ekitagasa nga eva webanyizeemu no Uganda temugenda kuyisawo bintu wano tugenda bisiba tugenda kukola bitya. Then President Museveni alina okukangula ku ddoboozi